ونشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه الأبرار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Guno gwe mulundi ogwokubiri mu lusoma lwaffe luno nga tuddamu okusisinkana nammwe. Tusaba Allah bulijjo atugattirenga ku kituufu. N'olwaleero tukomyewo mu losoni yaffe gye tugenda okusembyayo omulundi guno biidhinillahi ta'ala eya Qur'an. Olwaleero biidhinillah nyagadde tutandike okutunulira ensobi ezikolebwa mu Qur'an ey'ekitiibwa abantu zetutera okukola. Jjukira Qur'an tetutegwa gikola mu nsobi nga tugisoma. Ekyo kyo tekikkirizibwa. Nga bw'olaba nti essola tebagizannyiramu, tebasekeramu, tebaliiramu mmere, teboogereramu bigambo by'ebbali, ne Qur'ani bweti weefaanana. Tetukkirizibwa gikola mu nsobi. Era kyova olaba nga n'omubaka sallallahu alaihi wasallam yagisomesebwanga malayika Jibrilu ng'ejja n'egimusomesa okulabika nti tebaamu nsobi, kubanga buli lw'okola ensobi mu kitabo kya Allah olemesa abantu okutegeera ebyo Allah bye yali agenderera bategeere. Okyusa amakulu oluusi n'ogoonoona, nga bwe tugenda okulaba biidhinillahi ta'ala mu dakiika zaffe zino. Waliwo ensobi nga bw'oba ozikoze mu Qur'an zikyusiza ddala amakulu ga Qur'an ne zireetawo ate amakulu amalala oluusi nga mabi nnyo. Ate ekyo kirina n'ebyokulabirako mu lulimi, mu nnimi zonna. Kalubeere luno lwe twogera. Singa bagamba nti genda gundi oyo omute, gwe n'okisoma nti onosoma ebbaluwa eyo n'ogaa nti bategeeza nti genda gundi oyo omutte. Singa gw'obadde osoma ebbaluwa ng'ebadde erina gwewa oda kibakugambye genda gundi omute, kati gwagisoma n'omusomera bino naga nti bagambye genda gundi omutte, abagenda kukola ki? Abagenda kumutta, so nga ate bakugambye bamulagidde kumutta. Naye kikuleetedde ekyo ki? Okyusizaamu just akantu katono, okyusiza ennyukuta emu neyonoona byonna. Omuntu abadde ow'okuteebwa ate nattibwa buttibwa. Kati ne Qur'ani bweti weefaanana. Olulimi Oluwarabu lwe yakkiramu nalwo lwakwegendereza. Tokyusa kitalina kukyusibwa. Buli lw'okikyusa oleeta ebizibu bingi. Kakati nno wenjagadde tutandikire olwaleero
ensobi zetukula mu Qur'an baziyita allahnu, bazituuma erinnya baziyita lahnu. Lahnu kwe kusobya n'okola ekitali kituufu. Tuba tubasoma Qur'an bwe tusobya ensobi zaffe bazita lahnu, era zirimu emiteeko ebiri. Waliwo ze bayita allahnu aljali, allahnu aljaliyu, ensobi enneeyolefu oba clear mistakes, nga ziri clear. Ezo nno zensobi abasomi ba Qur'an bonna, abamanyi n'abatamanyi nnyo, ze basobola okuzuula nti nsobi. Nga n'atamanyi nnyo bya Qur'an asobola okutegeera nti eyo nsobi. Ne waba ate ensobi ze tukola mu Qur'an ze bayita allahnu alkhafiyu, ensobi enneekusifu oba hidden mistakes, nga ziri hidden, nga zeekwesi. Ezo zo abategeera ebya Qur'an bwe basobola ozitegeera nti nsobi. Si buli omuntu aba asobola ozitegeera nti nsobi. Ate nazo wansi waazo era waliwo emiteeko ebiri. Waliwo ezisobola okutegeerwa abamanyi okusoma Qur'an bonna, ne wabaawo ate ezitegeerwa abakugu ennyo mu bya Qur'an, nga zaate zagenda wala okwekweka, si nnyangu za kutegeerekeka, naye ng'era zisigala nsobi. Kakati katulabe ebyokulabirako mu Qur'an omwo mwennyini, ebyensobi ennene, ensobi enneeyolefu, ebyokulabirako ku nsobi enneeyolefu oba clear mistakes. Senga okyusa ennukuta yonna mu Qur'an n'ogifaananya endala, ekyo kiba nsobi nneeyolefu, era buli omu aba asobola okitegeera nti eyo nsobi. Abadde kaafu n'oteekawo baa'u, n'oli atamanyi nnyo bya Qur'an era asobola okumanya nti eyo nsobi. Abadde alina kusoma kaafu ate asomye daal, eyo eba nsobi. Singa okyusa ennukuta n'oyatulamu ndala, ng'oli bwanaga nti wa min sharri naffasaati, n'asoma sa mu kifo kya tha. Ekyo buli omu akimanyi, eyasomako ku ssuula eyo aba akimanyi ti eyo nsobi. So ezo ziba nsobi nneeyolefu, okukyusa ennukuta n'oyatulamu endala. Example endala, okukyusa empeerezi. Omuntu ayinza kukyusa bukyusa mpeerezi n'ayatulamu ndala, ebadde fatiha n'ayatulamu kasira, oba kasira n'ayatulamu dhamma. Ekyo nakyo kitegeerekeka, buli omu asobola okukimanya ti nsobi. Kyokulabirako ng'oli bw'aninzoga nti iyyaki na'budu, iyyaki mu kifo kya iyyaka, aba akyusizza fatiha n'ajatulamu kasira ku kaafu, automatically amakulu gaba gakyuka. Oba singa oli akyusa fatiha n'ajatulanga, akyusa kasira n'agifaananya fatiha, oba fatiha n'agifaananya kasira, ng'oli bw'ayinza okusoma
ihdina sirata nagamba nti ahdina sirata. Mukifo kya i nagamba a. Kifo kya kasra nti ihdina i nagamba a nayatula fatha a ahdina. Amakulu gaba gakyuse kubanga gaba gavudde mu bulungamu negategeeza okutona oba okugaba. Kubanga boga nti ihdina oba otegeeza nti ai Allah tulungamye. Naye ate boga nti ahdina oba otegeeza ai Allah tuwe ebirabo tutonere. Kati Allah tubuuza yali ategeeza kutona mu ssuula eyo oba yali ategeeza kulungamya? Oba okyusiza amakulu Allah gaba ayagala geyagenderera nga ye kikuleetedde ekyo ki Justin Perez gyokyusiza. Nolwekyo eyo eba nsobi nnene. Ensobi ennene zikyusiza ddala amakulu oba zigoonoona. Example endala, omuntu ayinza okukyusa empeerezi n'agifaananya sukuuni. Atugeze fatha awabadde fatha n'ateekawo sukuuni. Naye eba nsobi neeyolifu nnene lahnu jaliyu. Ng'oli wanasoma ekigambo walaqad sadaqana sadaqana nga kafu eriko fatha sadaqa na kiba kitegeeza nti oli yayogera mazima, yatubuulira mazima. Sadaqana sadaqana. Kati oli ayinza okusoma awali kafu ya fatha n'ateekawo kafu ya sukuuni. Naga nti walaqad sadaqana nasoma sadaqana nakyusa amakulu ng'ategeeza nti mu butuufu twayogera mazima. So nga ate Allah yali ategeeza nti yali aripootinga bintu bigambo bya muntu nti yayogera ki mazima. Ezo zonna nsobi neeyolefu. Kasita okyusa empeerezi n'ogifaananya empeerezi endala, oba kasita okyusa ennyukuta n'ogifaananya ennyukuta endala, oba n'okyusa empeerezi n'ogifaananya sukuunu, zonna ziba nsobi neeyolefu. Ate ne bw'okyusa sukuuni n'ogifaananya empeerezi naye ba nsobi neeyolefu. Ng'oli banaga nti an'amata صراط الذين أنعمت عليهم. وبنغا أنعمت أنا أنعمت أنا إيش كم سيدي أن نون يركو سكون أنعمت نيرا أنزل جتك كفتانا غا ناسما أنعمت إبا سوي نيرف nsobe nayo lufutu ino zeewalira ddala. Era kyova olaba abasomesa ezo ensobi tebakkiriza zireka mu Qur'ani ng'omuntu asoma, tebatukkiriza zikulekamu obadde osomesebwa nti oyo tumulekerawo agira agenda fatha kasita kagira agifaananya kasira anaatereerera eyo mu maaso. Tukutereereza ddala ensobi ezo. Example endala mu nsobi eneeyolefu mulimu okwongera mu kigambo ennukuta etabaddeemu n'oyongerawo ennukuta nga tebaddeewo. Ng'oli banaga ati ihdina sirata almustaqim. Mustaqim ako kakozemu
ta, ako kaluddewo musta, okulwawo okwo ta, kuba kwongera nukuta mu Qur'an kubanga bayongeddewo alifu ewangala, abawangazizza watawangala. Buli lwowangaza watawangala obalibwa nti oyongedde enukuta mu Qur'an etabaddemu. Mustaqim, obanga bwe nabagambye ejjo nti okwatula ennukuta ya ra nga eriko shadda n'ogikulula nnyo, Ar-Rahmani Ar-Rahim, oba oyongedde ennukuta mu Qur'an etabaddeemu eba nsobi neyolefu. Ate era mu nsobi eneyolefu mulimu okujja ennukuta mu kigambo ng'ebadde mweri, naye n'osoma n'ogijjamu. Ekyokirabyako, lam yalide walam yulade, nogamba walam yulade, yulade, yula, notogamba yulade. Ogamba yulade oba ojjeemu ennukuta ya alif, ennukuta ya waawe wangala, ogamba yulade. Nolwekyo ezo zonna ziba nsobi neyolefu. Ekirala, okukendeeza ekigero ky'okuwangaaza. Okuwangaaza okwo mu Qur'an kulina ebigero. Waliwo olina okuwangaaza haraka 2, waliwo olina okuwangaaza harakati 4, waliwo olina okuwangaaza harakati 5, waliwo olina okuwangaaza harakati 6. Kati songa oddira wabadde 6 n'oteekawo 5 oba 4, wobadde olina okuwangaaza harakati 4 n'owangaaza 3 oba 2, wobadde olina okuwangaaza haraka 2 n'owangaaza 1, oba okoze ensobi eneeyolefu. Buli omu asobola okugiraba nti neeyolefu. Ekyokulabirako, ng'omuntu bw'anasoma wala ddaalliin n'atakirwako naga nti ghayril maghdubi alayhim wala ddaalliin, eyo eba nsobi neeyolefu kubanga tawangazizza ekigero kye baagala awangaze ekya harakati 6. Ezo ziba nsobi neeyolefu. Abamanyi bagamba nti kiba haramu amakulu nti kifunyisa omuntu omusango okukola ensobi eneeyolefu mu kusoma Qur'ani kubanga kikyusa ebigambo bya Allah oba kiyinza okukyusa amakulu gaabyo. Ezo zensobi neeyolefu, examples zetusobola okuleetako. Ensobi enneekusifu oba ez'ebisse eziri hidden, z'omuntu bw'azikola ng'asoma Qur'ani tafuna musango, wabula kiba kitamwa okuzikola. Lwaki? Kubanga zoonoona obutuufu bw'okusoma Qur'an. Era omuntu anenyezebwa bw'aba azikoze akimanyi nti nsobi, bamunenya. Tofuna musango, naye oba kiba kitamwa ozikola. Waliwo ebintu ebitamwa obutamwa wadde tobifunamu musango, naye nga biba bitamwa. Kiringa tunabeera wano nga tutudde, oli najja n'akolondola awo, kale alina n'akatambaala ke yayise nako, n'alabira ddala nga tuli emmere, n'akolondola ekikolondolwa kye n'akiteeka mu katambaala ke.
kizoga nti azize omusango naye kitamwa mu bantu bawangaliramu abakoze ekintu kibi nnyo. Abantu emmere eyinza n'okubalema. Kakati nno ne mu Qur'an mulimu ebintu ensobi ezitakufunyisa musango wabula nga zitamwa zonoonye. Supu wa Qur'an zimwonoonye. Naye olwekyo tutekwa nazo tutekwa zeewala. Ensobi ennekusifu ezo zitera okuwaawo ng'omusomi tatuukiriza bitendo bya nnukuta, naye nga ennukuta yo agituukiriza. Waliwo okwatula ennyukuta neetuukirira ng'ogyatulidde watuufu weerina okuva, wabula nga ebinnonogo by'olina ogiteeka mu by'otataddeemu. Yo ogifulumiriza watuufu naye ate totaddeemu supu oba ebirungo by'olina ogiteekamu. Kati katulabeko ensobi zino enneekusifu nazo zirimu emiteeko n'abagambye ebiri. Waliwo ezitegeerwa abamanyi okusoma Qur'ani bonna. Buli amanyi okusoma Qur'ani ng'akitegeera nti eyo nsobi. Naye ate ne waba zitegeerwa abakugu ennyo. Kati mu nsobi ezitegeerwa abasomi ba Qur'ani bonna tulinamu zino kategori wamanga. Tuli ku nsobi enneekusifu eziri hidden ez'ebisse, naye ng'ate abamanyi okusoma Qur'ani bonna basobola ozimanya nti nsobi. Ekisooka obutayolesa nnukuta nga ebadde erina okwolesebwa kye tuyita izhar, eba nsobi neeyolefu. Amanya nsobi neekusifu naye nga abamanyi okusoma Qur'ani bonna bagimanya nti nsobi. For example, nosoma noga nti walam yakun lahu kufuwa ahad. Kufuwa ahad. Abanoga kufuwa ahad. Bagamba nuuni eri awo nga togyolesezza. Tokoze izhar. Nsobi neekusifu naye nga abamanyi okusoma Qur'ani bakitegeera nti nsobi. 2. Obutakweka nnukuta ng'ebadde erina okwekebwa naye eba nsobi neekusifu naye nga abamanyi okusoma Qur'ani bonna bagimanya nti nsobi. Ekyokulabirako wa min sharri hasidin idha hasade. Nogamba wa min sharri hasidin idha hasade. Wa min sharri mukifo wa min sharri n'okweka ate gweyolesezza bwolesa wa min sharri. Abamanyi okusoma Qur'ani bonna bakitegeera nti eyo nsobi wadde neekusifu. Ekyokusatu obutabuliza nnukuta ng'obadde olina ogibuliza kye tuyita idgham. Ng'oli bwanaga nti walam yakun lahu walam yakun lahu kufuwan ahad. Kun nuuni n'agyolesa ng'ate eyo nuuni tebagyolesa eri awo, bagibuuza. Kati eyo nsobi neekusifu naye nga abasomi ba Qur'ani bonna bagimanyi. Ekirala obutafuula nnukuta ng'erina okufuulibwa. Tulina kye tuyita okufuula mu kusoma Qur'ani kye tuyita iqlab, nga nuuni tugifuulamu nuuni tugifuulamu mim ng'esanze baa'u. Nga bonaga nti kalla layunbadhanna fil hutama. Oli n'atafuula naga nti kalla layunbadhanna fil hutama. Nsobi neekusifu naye nga etegeerwa abamanyi okusoma Qur'ani bonna. obutaleeta kinyindwa.
wekireeterwa. Naye bansobi neekusifu naye nga abamanyi okusoma Qur'ani bonna bagimanya. Nga bano ogamba otya qul a'udhu bi rabbin nas, ng'obadde olina gati qul a'udhu bi rabbin nas notoleta kinyindwa. Ebansobi neekusifu naye nga bamanyi okusoma Qur'ani bonna bagimanya nti nsobi. Kati ezo zensobi enneeyolefu manya enneekusifu ezitegeerwa abamanyi okusoma Qur'ani bonna. Wabula ate wali ate kategori endala mu nsobi enneekusifu nga yeeyo zensobi enneekusifu ennyo nga abali ku level ya waggulu mu bya Qur'ani ate be basobola ozitegeera ti nsobi. Ng'oyinza n'okusoma ono seeka n'akusala nti oline noweebuuza n'okwebuuza nsobi kyawe seeka kati waliwo nsobi kyawe naye nga weeri. Ekyokulabirako okusambagaza ennukuta ya ra nga bwe nabaga arrahmani rrahim. Waliwo atayinza kitegeera nti ebansobi kubanga awulira yatudde ra'u ate yeeriwo wali kati ate akoze ensobi ki naye nga bakiyita takriru ra tekikkirizibwa naddala nga yashadda. Ensobi eyokubiri nga neekusifu nnyo abamanyi ennyo ebya Qur'ani bye bagimanya nti nsobi kwe kunyanyagiza. Kunyanyagiza mukumanyi okukankanya oba okunyeenya amaloboozi ng'oyatula ennukuta eziwangaala oba ez'ekinyindwa. Oyinza okuzuula nti ensobi okuggyako oba mutendeke okunyanyagiza. Waliwo okulungiya eddoboozi ekyo kirala naye waliwo okunyanyagiza naddala ng'osoma ennyukuta eziwangaala oba ez'ekinyindwa. Kubanga buli lwonyanyagiza ng'owangaaza oba oleetawo ennukuta endala mu makkati awo nga tomanyi. Buli lwowujja n'oteeta amayengo nga waawo zigenda zeeyongeramu ennyingi. Idha samaa nga alifu zeeyongerawo nyingi. Maliki yaumiddin ezo ya zeeyongeddewo nyingi. Kati eyo nsobi neekusifu nnyo. Abayivu ennyo be basobola okugitegeera nti nsobi. N'ebinyindwa bwe bityo noga minal jinnati wan nas. Abategeera ennyo ebya Qur'ani bye basobola okizuula nti ensobi kubanga neekusifu nnyo. So amaloboozi gaffe bwe tuba tusoma Qur'ani tulagira okulungiya eddoboozi naye eddoboozi balirungiya batya? Nabbi yagamba laisa minna man lam yataganna bil Qur'an, si wa muffe oyo atalungiya Qur'ani nga akikola ki? Agisoma. Okulungiya eddoboozi kwe kulyatula nga teriyuuguuma naye nga ddungi. Bw'oba wakuyuguumyamu kukyusa tones ozikyusiza nnukuta weekoma, tokyusiza mu nnukuta emu.
eno weba ebadde eddaali nga kaafu yeddako daali n'ogiwa tooni ndala kaafu naye n'ogiwa tooni ndala awo tolina buzibu. Naye nga ennyukuta daali gyowadde tooni 2 awo kitera okuba ekizibu oba okukolamu ensobi. So waliwo ekigambo ekyajjibwa ku nabbi oba ekikolwa ekyajjibwa ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Yali asoma Qur'an nga akankana, eddoboozi lye likankana, nga bwolaba omuntu nga olinga alina ekintu ekikunyeenya bwoti bwoba kale katugambe nti singa osoma Qur'an ng'otambula eddoboozi lyo likola ki? Teriba nga bw'obeera ng'otudde. Bwe gy'owulirize ku muntu ng'ayogera ng'ali ku ssimu ng'atambula nawe ojja kumuwulira nti gundi otambula nga mpulira eddoboozi likankana. Kati nabbi yasomako Qur'an ng'ali ku ndogoyi ng'ali ku ŋŋamiya ng'etambula. Jukira eŋŋamiya we ziba zitambula zenyeenya egenda ekunyeenya bweti. Kati nabbi yali ava e Makka ng'asengukidde Madiina ate nga munakuwavu yajja asoma Qur'an ng'akaaba n'okukaaba. Kati ng'eddoboozi lye liwulirwa nga likankana. Abamu ne bakikoppaawo ne bagamba nti kikkirizibwa okukankanya eddoboozi ng'osoma ki? Qur'an. La, ebyo si bujulizi kubanga nabbi ekyamuleetera okukankana kw'eddoboozi kyaliwo ekiri. Yali atambulira ku ŋŋamiya ng'egenda emugira ki? Emunyeenya neryenyeenya ate nga akulukusa n'amaziga nga munakuwavu. Abantu bamugobye e Makka asengukidde wa? E Madiina. Eyo si hujja, si bujulizi nti naffe tulina kusoma bwe tutyo Qur'an olw'okuba nabbi yakisomako nga eddoboozi lye lyenyeenya. Okuggyako nga naawe oli ku nsolo oba oli mu mmotoka egenda ekunyeenya, oli kabooda tekirina buzibu. Naye okukyemanyiriza nti kanzome maliki nnas ilahi nnas, ekyo bakigaana bakiyita tar'id. Mu byokusoma Qur'an mu nsoma ezitakkirizibwa bakiyita at-tar'id. At-tar'id kankanya eddoboozi ng'olinga musisi gwayingiddemu ng'olinga alimu musisi. So eddoboozi lyaffe lirina kuwooma buwoomi so si kukankana. Ebizibu ebiva mu kukankana bingi nga bwe mbagambyeko nti oluusi ennukuta zeeyongera mu Qur'an nga zibadde tezirina kubeeramu. So ensobi ezo abamanyi baziteekululamu emiteeko mingi ne bajjamu ensoma za Qur'an ezitakkirizibwa n'ezikkirizibwa. Mu nsoma za Qur'an ezitakkirizibwa mbagambyeko tar'id, waliwo kye bayita al-ikhtilaas, kuyingiza ennyukuta mu ndala. Waliwo kye bayita at-tatnin. Tatnin kwe kunyaanyagiza ebinnyindwa. Ekinnyindwa kya nnukuta emu ne kifuuka kya nnyukuta 8 olw'okukinyaanyagiza. So ezo ziba nsobi naye nga neekusifu nnyo. Si za bonna nti bazitegeera nti nsobi, naye era nga sigala nsobi wadde tezikufunyisa musango, wabula zoonoona obutuufu bw'okusoma ki? Qur'an. Waliwo n'okuteeka ebinnyindwa mu nnukuta ezitalina kuba mu binnyindwa, nazo naye ensobi neekusifu nnyo.
jona basomeddemu wano bwe twali tusoma al-Fatiha nembabuuza nti bwe nga nti nasta'in bankoze ensobi ki nga si kyangu abasinga era tebakirabye nti yabadde ensobi okusomeramu ekinyindwa bwe kitalina kubeera kubanga yabadde ensobi nekusifu nnyo. Ensobi nekusifu weziri tuzikola nnyo. Kale no okutereeza ebyo byonna weetaaga okuba n'omusomesa akuwuliriza ng'osoma naye n'akusomeramu ekituufu n'omuddiramu n'agamba nti weewo oba si weewo. Naddala okusomera mu nnyindo tusomera nnyo naddala ffe bannayuganda benja okwogereramu ennyo. Ennyukuta zaffe twamanyira nnyo ziyisa mu nnyindo ate nga Abarabu bo bayisamu ennukuta bbiri zokka mu nnyindo, nuuni ne miimu. Kati ezitali ezo totekwa ziyisa mu nnyindo. Naye oluusi obuzibu butujjira nga nuuni mu kigambo mulimu nuuni oba miimu ate nga eriraanye ennukuta endala etalina kubaamu nnyindo. Neweekanga ng'ennyindo gy'otadde mu nuuni egendedde ne mu nnyukuta endala. Kati ng'oli bwanaga minal jinnati wannaas awaliwo nuuni gyalina okuyisa mu nnyindo naye ate ebigiddirira byo talina biyisa mu nnyindo. Kati oluusi tulemererwa nduga minal jinnati wannaas newuliramu ngakumulimu nas nga mulimu ennyindo eziba nsobi wadde neekusifu nnyo. Kyetuba tulina okubeera n'abawalimu abasobola otutereeza nti ezo nsobi, otherwise oba ogenda kusoma Quran ng'erimu ensobi naye naawe togimanyi terimu ki ensobi. Mu nsobi ennekusifu ennyo tulinamu okutoniya ennukuta etalina kutoniwa oba okugezza ennukuta etalina kugejja. Ennukuta ezimu nabagambye zigejja endala zitoniwa. Kibayita okutoniya ennyukuta kyeki oba kibayita okugezza. Okugezza ennyukuta si kwe kujatula mu ddoboozi eddene ennyo. Ne bw'oba yatudde kaloboozi katini osobola okuba nga ogezezza. Okugezza ennyukuta kyeki kwe kugijjuza mu kamwa. Eddoboozi lyawe kulijjuza mu kamwa. Olijjuzaamu otya? Fomula ki gy'okozesa okulijjuzaamu? Ositula lulimi, ekikolo ky'olulimi n'ekizimba. Ogamba rabbana ra ng'oyatula ra ya fatha ra oli ekirowoozi kyayo kijjula akamwa ra kyebayita okutoniya. Manya okugezza rabbana oba khalaqal insana khalaqa oba do wala do. Okwo kwe kugezza. Olulimi olukola bwoti ne lusituka ne lufunza space eddoboozi we lirina okuyita. Kati ate eri eddoboozi lirina okufuluma kyerikola ki? Linoonya wonna wali gaapu mu kamwa wonna ne lisaasaaniramu nga linoonya gaapu ey'okufuluma ne lijjula akamwa. Ekyo kye bayita tafhim, okugezza. Fomula ekireeta kusitula kikolo kya lulimi. Ekikolo so si wano maaso wabula olulimi lulina ekikolo gye luva bw'ozimbyayo n'ositulayo bwoti ennyukuta ekijja. Kati ebiseera ebisinga ffe bannayuganda twamanyira nnyo okwogera ebigambo byaffe ng'olulimi luzimba. Bwe butonde bwaffe.
kati tutuuka okusoma Qur'an oluusi ebintu ebyo tubikola era tusome ennyukuta ezitagejja bwe tutyo oba okoze kikyamu. Kati byonna byetaaga butendeke, otendekebwa ne weekyusa, bw'otendekebwa okyuka ne weemanya nti awo mbadde n'ensobi n'oweetereza. So ekindeesa olwaleero twogereko ku nsobi enneeyolefu n'enneekusifu insha allahu taala. Dakiika obusigaddeyo katusomemu somemu suura ki leero? Somemu Naas, somemu suuratu Naas insha allahu taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس Naam, katugereko ku nsobi ezetutera okukola mu suula eyo okusinziira nga bwe twogedde ku nsobi. Tutera okugamba kul ne tusoma kaf mu kifo kya qaf. Era gamba qul qaf qul. Ekyokubiri laamu eno eddako mu kigambo qul ya sukun. Tutera ogiteekako kasira ne tugamba kuli eba nsobi olina kusirisa qul. Ekirala tutera okugamba a'udhu ne tuwangaza a'udhu qul a'udhu eba nsobi neeyolefu oba neekusifu neeyolefu kasita owangaza gwotalina kuwangaza oyongedde ennyukuta weetali nolwekyo tulina obyewala. Then ekigambo a'udhu eno dhaal tutera ojjatulanga vaau ne tuga a'udhu dhu kasoka dhu oba wetudde vaau kubanga vaau ne dhaali zifulumiramu ekizaawula kugeza na kutoniya.
birabbi nnas tutera okugamba birabbi nnas ne tutaleetawo kinyindwa eba nsobi nekusifu. Tutera obutagala tutera okuyingiza ekinyindwa mu nnukuta y'okuwangaza ya alifu birabbi nnas, eyo nsobi nekusifu. maliki ndowooza abamu batera okugamba maliki nnas ne bawangaza, eyo nsobi neeyolefu. ilahi nnas era kinyindwa tutera obutakiteekawo, nsobi nekusifu. min sharri tutera okugamba min sharri netwolesa nuuni etalina kwolesebwa, eyo nsobi nekusifu. ekigambo sharri tutera okugamba sharri netukulula nnyo rau, eyo nsobi nekusifu. oluusi netubeera nga ate tugeza rau eyakasira netugamba sharri. naddala abakyala bakikola nnyo, abakyala bo bamanyira, batera nnyo okumanyira, banguyirwa nnyo okwatula ri rau yaabwe ebeera ri sharri ri. ekyo tebakikkiriza mu kusoma Quran kubanga oba ogeza nyukuta ya rau nga yakasira ate ngaerina kutoniwa. tulinaga sharri ngaolulimi tulugolodde sharri. ekirala alwaswas min sharri lwaswasi waswasi lkhannas. ekigambo waswasi mulimu siini bbiri ng'emu ya sukun endala ya kasira. boddira ya sukun n'ogiteekako kasira eba nsobi eneeyolefu. allahi yuwaswisu, awo yuwaswisu watera nnyo tusumbuwa netusoma yuwaswisu netusongola emimwa awali siini etaliiko dhamma. tuteekwa gisongolera ku siini eya dhamma yokka, eno eya sukun tulina kwasama yuwas then wisu fi suduri nnas. ekinyindwa minal jinnati, awo nawona binyindwa tulina okubeera nga tubiteekawo kubanga nuuni bwebeerako shadda eba nekinyindwa kinene. Naam, kakati katukomaawo insha Allah. bwebaayo ebibuuzo ebitonotono tubeere nga tubifuna tufundikire omusomo gwaffe biidhinillahi taala. mbalamira okubeera nga Qur'ani eno mugisalire mugitemera empenda nga ze mutemera ebintu ebirala. muntu ayiya amagezi alabike ng'azimba kayumba ave ku nsi kuno ng'azimbye kayumba, nga bw'otetenkanya amagezi ago n'oyiya amagezi n'ogaa nti nina okuwasa omukazi, nina okuzaala omwana, nina okusomesa omwana. kati yiya naawe amagezi ogaa nina okusoma Qur'an, nina ogiyiga ogisoma biidhinillah, kubanga Allah bw'aba akuwadde obwongo ng'obulina yeeyo capital asookerwako. olwekyo twefeeko. Naam, Thuraya Islamic Online School weeri essomero lyaffe eriri online. buli alina smartphone ogaanira bwereere okusoma Qur'an, gisome ng'olina wakaawo ng'oyita ku Thuraya Islamic Online School. registration zigenda kutandika mu January awo, tugenda kuba tuwandiika abayizi abapya. details bajja zibawa okikola otya okusomera ku mutimbagano ng'olina waka. ensi kati yakyuka, si bye biri ebyedda ng'omala kuvuga ngamiya n'ogitwala e Makka n'osanga seeka ng'ate yayiseewo ate yali Madiina, n'oddayo e Madiina n'osanga ng'ate avudde e Madiina azewa. Communication yali nzibu nnyo. oli agenda okuyiga ku seeka ng'e Masaka ate ng'alina kutambulira ku nsolo. naye kati ffe ebintu byayanguwa okuba bukubi ssimu. oteeka buteesi wano ku WhatsApp n'oteeka ku Instagram wiki. emikutu mingi tetulina okuyigirako bajjama, ffe tugayadde. Naam, esebo قل
ato wano ndabye nti tusome ntugambye kul kati awo sitegedde mukwawo waliwo tusinzirira kuki okulabika nga tuweereza empeerezi za sukuuni wezito kul kugeza kyekigendererwawo zona ziba ntuufu kugeza kukuba kugeza kul lwakuba nti kugeza nako kulimu amadaala waliwo okugeza okuli ku leve eya waggulu ennyo waliwo okuli ku ya wansi kulimu amadaala nga 5 so si kikyamuga nti kul kasoba nga ate toyiseewo nnyo omanyi kyetaaga bw'oba osoma Qur'ani n'otova mu mbeera gy'obeeramu bulijjo naye bw'osoma Qur'ani nga wenna n'emitaafu gize kul a'udhu bi rabbin nas ate ekyo tebakikiriza bakiyita takallufu okwekalubiriza naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Sheikh, okusoma Qur'an kulina emitendera omuntu gy'alina okugoberera okugeza nti nsooka kusoma tirawa nensoma tajwid nenkwata hifidh oba omuntu asobola okukola kyonna kyayagadde okusinziira ku busobozi bwe? Abayivu abatusookedda bo bwe tuba tugendedde ku byedda bagamba bwe bati. Ibn Jazari agamba atya wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu, omuntu okwekwata ku Qur'ani kintu kya buwaze. Man lam yusahhihi alqur'ana athimu, kubanga oyo ayatula Qur'ani ng'agisobya avunaanwa. idh wajibun alayhim muhattamu, kibakakatako liannahu bihi alilahu anzala, kubanga Allah bwatu yagissanga ina kusoma mateeka. Onagamba nti idh wajibun alayhim muhattamu, kibakakatako abagenda okusoma Qur'an qabla shuru'i, nga tebannaba kutandika gisoma. Ay ya'lamu, basooke bamanye bino makharij alhurufi wasifat, obufulumiro bw'ennyukuta n'ebitendo byazo. Lwaki? liyalfidhu bi afsahi llugat, basobole okubeera nga batula Qur'an mu lulimi olutuufu. Kati bwe tuba tugendedde ku ekyo tugamba nti omutendera ogusooka olina okusooka okuyiga tajwid. Tajwid kyeki? Enjatula entuufu ey'ennyukuta. Bazatula batya? Tajwid ono step esookerwako bamuyigira mu yasaruna. Otandika okusoma yasaruna bakapa oba otandise tajwid. Abantu abamu tebakimanyi. Tolowooza nti tajwid kwe kuwandiika mu kitabo kwokka. Okwatuza obulungi seeka n'akwatuza nti gamba qaf dal sin, eyo tajwid. Tajwid twalibadde tumuyigira mu yasaruna asookerwako. Basics zalibadde ziva mu yasaruna. Bw'oba yasaruna togisomye ng'opapa isome nga weekenneenya. Erimu amateeka mangi, bagiteekamu amateeka mangi. Bw'oba ogasomeseddwa bulungi otuuka eno nga ennyumba foundation yakola ki? So step esooka yalibadde kusooka kati wano njogerere waffe Uganda yasaruna eyo gye tusookerako, ate n'ogisoma bulungi. Ekirala bagamba okufuna omuwalimu omutendeke. Bana ebintu ebirala nga tuwagala abatendeke noga nti dokita kyamanya ebyemitima. Si badokita bonna nti bakola ku mitima. Naffe baseeka si buli seeka nti asomesa Qur'an. Si buli dokita nti ajjanjaba nti alongoosa. Ye dokita nga ye w'amannyo, omulala w'amaaso. Kati gwe oli mulwadde w'amaaso leka ate genda w'amannyo. Naye nga bonna badokita. Kati batugamba okufuna omuwalimu omutendeke mu bya Qur'an era abeere ng'akwatuza ebintu ebyo bulungi. Oyige tilaawa ono. Tilaawa kitegeeza tajwid. Okusoma obulungi Qur'an ye tilaawa. Kubanga Allah gati warattilil Qur'ana tartila. Qur'an gisome mu ngeri ya tartil. Imamu Ali n'abuuzibwa tartili kyeki. N'agamba tajwidul hurufi kwe kwatula obulungi ennyukuta
wa ma'rifatu alwuqufi n'omanya n'ennyimirira gye balina okuyimiriramu. So step esooka kuyiga kwatula ennukuta zino mu yasaruna yaffe obulungi. Oba yasaruna bw'ogimalako oba oyize tilaawa oba oyize tajwidi asookerwako, then awo n'ogenda kuki okusoma Qur'an yennyini ng'osoma n'amateeka gano agali theory. Suubira nga akuzeemu. Sheikh, ate tatbiq kyeki era tumusoma ddi? Tatbiq kwe practical, kwe kupracticinga byoyize eno. Bwe bagamba nti awo bawuunirawo n'okipracticinga n'okiteeka mu nkola, ye tatbiq. Ye tatbiq. So tajwidi alimu ebika bibiri. Waliwo tajwidi wa theory, theoretical tajwid, ne waliwo practical tajwid. Yigweta wa tatbiq, okusoma ng'osiza ddala mu nkola era oyo nabbi gwe yasomesa. Nabbi ye teyagenda ku lubaawo nti eno nuuni saakina, ebyo bamanyi be babituuma nga bajja mu nsoma ye. Ye yasomesanga busomesa ekituufu, abantu ne bakikoppa nga bamutunula mu kamwa ne bakikoppa. Eyo tatbiq, baayiganga tatbiq bo. Naye oluvannyuma abantu duli baali Bawarabu, ng'Omuwarabu ye omukonerako bukoonezi n'ategeera ky'ogamba. Ate Oluwarabu lwe baayogeranga lwali konko, si lwe luno olwaffe olw'ennaku zino, nga babitegeera mangu. Naye abantu bwe baayingira Obusiraamu bangi abatali Bawarabu ne batandika okuleeta ensobi mu Qur'an ezitaalimu. Kati abamanyi abaaliwo ne bayiya ebitabo, ne batandika okutuwandiikira ebitabo ebya tajwid bitugayidinge ku kiki nabbi ekituufu kye yasomanga, kye tulina okusoma. So tajwidi alimu ebika bibiri. Waliwo ono omusome, waliwo oli ow'okussa mu nkola gwe bayite wa tatbiq. Naam, esebo leero abakyala tebalina bibuuzo. Katugende ku bakyala, soka tugende ku bakyala, tugenda kukomawo nga bwe tulinda abakyala. Gwe obadde ogamba ki? Ekaba baleetera omuzindalo. Alaikum salaam. Tajwidi enkalu neggumidde. Esebu alinga anyumya. Nkutegedde. Mwana wattu naffe edda twali tulowooza mbu tajwidi kwe kusoma Qur'ani ng'okooloobya, era bwe twali tukimanyi. Nedda ssebo, tajwidi kitegeeza okulungiya ennukuta, okwatula ennyukuta n'ozirungiya, kobeere ng'onyumya naye ng'ennukuta. Singa tubadde naalibadde mbateerako omusomi wano, simanyi oba seeka mulina wali mgundi, bamuyita Ayman Rushdi Swaid, ye kafulu mu bya Qur'ani mu nsi yonna. Kati wakati we ne nabbi waliwo abasajja 28 bokka, teri abalina mulala mu nsi, gwe babalanga kafulu asembayo. Naye waaba asoma eddoboozi ye toliwoomerwa, naye ng'ate ennukuta gwe barikomendinga. Bahudhaifi be barikomendinga okuyigirako Qur'an, naye nga ddoboozi lya Hudhaifi gw'owulira linyuma, terinyuma. So eddoboozi kijja luvannyuma nnyo. Ebinnonogobiri ebibeera mu nnukuta byebikulu. Nga bw'olaba bw'oba ofumba emmere, naye mmwe temumanyi kufumba, naali badde mbagiriza kufumba, temulinga nze. Omukazi kale bwakufumbira emmere nejja bulungi, naye nga teyataddemu munnyo, omuvunaana kufumba mmere netajja, emmere yayidde.
naye mu bulamu mwadde mu bulamu omunnyo oba kale teyataddemu binzaali kyayi teyamutaddemu ntangawuuzi naye nga kyayi n'amajaani kwegali naye sukaali mwali awomerera naye owulira nga muli kitegedde. So Quran erimu ebinnonoggo biri ebigiwoomesa, si sukaali yekka, waliwo ebinnonoggo ebirala nga nti kyayi mwagalako budalasiini mwagalako omujaja so nga temulimu sukaali yali badde akumala. So ne Quran bwete wefaanana. Tajwidi bye birungo biri ebiteekebwa mu nnyukuta ne zinyuma, kibayita tajwidi. Oyinza obikola practically oba oyinza okubisoma engeri gye babikolamu. bw'oba obisoma ku lubaawo mu mpapula, ekyo tukita tajwidu theoretical tajwid oba tajwidu nazari, tajwidu omusome. Then bw'oba obikola practically wali ng'osoma, kibayita atajwidu al-amali oba tatbiqi. So nkuddamu bufunze nti oyo gw'owulira ng'anyumya, yes ayinza okuba anyumya ng'ate abisoma bubi, ate ayinza okuba ng'anyumya naye ng'ate abyatula bulungi. Okitegedde? Kati tumujajinga kusinziira ku biki byayatula. Okitegedde? Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seeka waliwo abadde abuuza nti Quran y'essimu eramu etya? Quran y'essimu? Yes seeka. Eno empandiike mu ssimu? Eya online Quran. Ogamba audio oba eno empandiike? Empandiike. Eramu lwetya? Okubeera nayo mu ttooyi, okugisoma, lwala tugiramu letya? Okubeera nayo mu ssimu, okugisoma. Like empeera zaayo nga ogerageranya ne Quran y'ekitabo empandiike. Ndaba byonna bifaanagana kubanga byonna bikuwa ogisoma gwosobola ogira. Ate luli bagiwandiika ku maliba, kati ey'oku maliba n'ey'omu mpapula zonna Quran, ey'oku magumba, ey'oku mayinja gye bawandiika ku mayinja n'ey'omu mpapula n'ey'essimu zonna Quran. So machas ng'osobola okubeera ng'ogisoma nga tebagiwandiika bubi, kubanga waliwo mpozi kyoyinza okugamba abalabe b'obusiraamu ennaku zino bawandiika ebyefaananiza Qur'ani ne babituuma Qur'ani ku online okwo, ng'oyinza okudownloadinga ekintu kulowooza kyekituufu. Kati omala kwekakasa nti ddala kyekiki Qur'ani ntuufu then gikozese. Nungi nnyo kubanga ennaku zino tetukyalina budde butambula na bitabo. Kati ebitabo byaffe biri mu ssimu, ng'obikula ng'okola ki ng'osoma. Ate yo basimplifize nnyo ebintu, bakuteerako n'emirundi osobola okukwatira ku ssimu ng'eriko audio, eriko nene empandiike, osoma olabako kye basoma ky'olaba wali, n'omugamba kati repeating emirundi 4, buli aya gi repeating emirundi 15. Kati ndaba nti kiri simplified, kikuyamba nnyo, essimu ekuyamba nnyo bw'oba omanyi ogikoze. Quran y'essimu. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu. Kati nze mbuuza olusomo lwa Abdul Basti dolulamulwa lutya? Olusomo lwa Abdul Basti oluli mujawwadu oba oluli murattalu? Akabanga n'ensoma bbiri, olumu luli mujawwad olulala murattalu. Waliwo olwo yasoma nga takooloobya nnyo, ng'asoma ensoma eri nnomo, baluyita murattalu, terulina buzibu. Olwo yasoma ng'akooloobya nnyo, nalwo terulina buzibu, wabula waliwoko awaseerera, obuntu obumu obwaseereranga. Omusajja oyo yali muyivu, wallahi tetumukubamu bituli, muyivu nnyo mu bya Qur'ani. Bw'owulira ng'asoma akyusa nagama qiraat, olabira ddala omusajja omuyivu mu bya Qur'ani. Naye oluusi nga bwe nabagamba nti Qur'ani ye emu bagirikodinga ng'ali mu mihadara, mu halakat, kwegamba mu hafalat,
enkuŋŋaana Qur'ani y'enkuŋŋaana omuntu asoma okusinziira ku ekyo ekiriwo oluusi bakubye takbiira n'agira ati n'aleeta nagamba ati nati kwegamba obuntu bujja n'ateekamu obuntu oluusi ne mubamu obuyitira butonotono kati tugamba bwe tuti Qur'ani ya Abdul Basit ntuufu wawula si gy'olina okuyigirako okusoma Qur'ani bw'olina okuyigirako nga gwayiga weebali tegereka kubanga olio bingi byotajja kusobola ate kwekyusiza gwe byakola ki asoma n'addamu ayemu n'agikyusa n'agireeta mu nsoma endala n'akyusa erala n'aleeta ekirala kati ate gwe nga tobimanyi oba ojja kubula. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Chembuza erinnya lya Allah ligezesebwa ate walala ne litoniizibwa. So saba kutubuulira ddi oba litoniya ddi lwe baligezza. Wanjinya erinnya ligezesebwa ate olala ne likola ki? Ne litoniizibwa. Obadde obuuza ki awo mbuzaabuziddwamu? Seeka abadde abuuza nti nno ddi lwe ligezesebwa era ddi lwe litonyiizibwa. Ligezesebwa erinnya eriri mu kigambo Allah. Ekigambo Allah wonna weekiri mu Qur'an. Laamu yaakyo laamu eririmu okugisoma noga Allah kwe kugigezza kyabuuza. Ate bw'ogisoma nti la ng'eri light oba ogitoniya kyabuuza. Okugigeza kibaawo ng'emabega wa laamu eyo waliyo dhamma ova kusomayo dhamma oba fatha. Nga bonoga nti nasrullahi oba inna allaha. Nyate ova kusoma kasira awatotoniya nogamba bismillahi a'udhu billahi. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Kachei wayogedde kuwanvuwa nti tulina we tuwanvuwa ya harakaati 4, 5 n'omukaaga. Kati mbadde nsaba ku ssuula zino 3 aya ezisooka nsaba kundaga oba tulina we tuwanvuyiza 5, 4 n'omukaaga. Sura ki 3? Suratu Kafiruna, Suratu Nasr ne Suratu Masad aya ezisooka zonna. Kakati kisookerwako okuwanvuya kukyukakyuka nnyo mu Qur'ani. Waliwo bakuwa option 3. Bw'oba oyagala wanvuya 2, oba oyagala wanvuya 4, oba oyagala wanvuya 5. Waliwo bakuwa option 2 zokka, waliwo bakuwa option 1. Kati okusinza ku ssuula ezo z'ogambye kati nga Kafiruna avuga nti qul ya awo osobola okuwanvuyawo 2 era osobola okuwulira Sudaisi nga wanvuyawo 2 noga ate nga batugambawo 4 aba alina kira ajasomeramu. Naye okuwanvuya okwo kukwatagana n'ebika by'ensoma. Awo tolina waliwo ebika by'ensoma bw'oba osomera mu Shatibiya owanvuya bulala, bw'oba osomera mu Tayiba owanvuya bulala. Kati awo sayansi mungi ali mu by'okwanvuya naye kati kankugerezeeko kale nga bw'obuuze. Osobola okugamba nti qul ya ayyuhal kafirun. Kituufu. Ate osobola okugamba qul ya ayyuhal kafirun. Ezo ziba 4. Ate osobola okugamba qul ya ayyuhal kafirun. Ezo ziba 5. Ate osobola okubeera ng'osinzaawo bw'oba ng'osomera mu riwaya ya Tayiba nga tosomera mu Shatibiya okkirizibwa okuwanvuya n'otuuka mu 6 noga qul ya ayyuhal kafirun. Kati nkugambye sayansi mungi ali mu by'okuwanvuya era ffe kye tukola obutatawaanya bwongo bwa muntu atannaba kwesakira bintu ebyo. Tukuwa amagezi ga muntu wanvuya haraka 4. Buli wolaba okuwanvuya ennyo bwe bakuteera akasota waggulu we bati akaboneka okuwanvuya kolawo haraka 4 okujjako nga maaso gaakyo olabayo shadda. Bw'olabanga akasota ako ke baateeka waggulu wanvuyawo haraka 4 okujja naddala nga maaso waliyo hamuza.
bwolabanga okuwanvuya kwonna nga maaso gaako waddewo hamza wanvuya haraka nnya okwewala ebizibu kubanga haraka ennya zigwa wonna mu nsoma zonna zigwayo oba eno tebajja kunenya n'abeeno tebajja kunenya n'abeeri. Ekirala bwolabanga waliwo akasota ako naye nga teri maaso teri hamza wabula eriyo shadda wanvuya 6 wewayinza okukola totereddeko mukitegedde okuwanvuya kulina sayansi mungi bikyukakyuka nnyo okusinziira ku basomi. Kyova olaba bw'oba oyagala kukwatira ku musomi mala kwebuuza ku seeka ti omusomi ki gwe ngenda okukwatirako Quran. Oyinza okukoppa oli nga ye yasoma alina ensoma ekika ky'ensoma kyasomeramu nga tariika emugamba kuwanvuya 2. Ensoma ya Quran erimu ebika bingi bajjama. Nabagambye nti ensoma ziri 10 naye ate mulimu zivaamu endala 20 ate buli emu nevaamu ate endala nyingi. Kati njaga bagerezaako wano e Uganda kiraa gye twasinga okutwala ya Asim erimu ebika 2 erimu Tayiba ne Shatibiya manya Hafs ne Tayiba. Kati fe twatwalako Hafs kati ate Hafs nayo alimu Shatibiya n'abamu ne Tayiba. Kati ate twasinga kutwalako Shatibiya ne tukka ate wansi eyo neebaayo ebika 54 ebiri mu nsoma eyo emu 54. Kati awo omuntu awunga osobola okuwunga. Kakati nkugamba gwe mu byokuwanvuya wemanyize haraka zo bw'oli olaba bakuteera akabonero ak'okuwanvuya kasita olabanga mu maaso tewagenda kuddawo shadda gwe wewangalize haraka zo 4 okwewala ebizibu. Bw'olaba nga bateekawo shadda wangaza 6 ojja kuba owonye bingi paka lwolituuka okumanya nti wemasomera mu kika bugundi wano kinzikiriza okuwanvuyawo 2 kubanga bw'onooba onowanvuya 2 mu haraka gundi maddunga eyo olina zirunda nga buli wamu ogenda okikola uniform. Bw'okikola wanennya lwalina okikola 2 bagamba okoze ensobi. So sayansi mungi ali awo naye amagezi gemba wadde geego. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh mateeka ki agafuga aini ne dhwa'u? Amateeka agafuna aini ne dhwa'u kansokere ku aini olina gifulumiza wakati wadde okoli. Ekyokubiri olina gifulumya ng'eri majhur nga njatufu amakulu nti togiteekamu mpewo nnyingi. Ekyokusatu olina gifulumya ng'eri bayiniyu ng'eri wakati wa shidda ne rahawa nga si ŋŋumu ate nga si ndebevu ng'eri wakati awo. Etteeka eryokusatu olina gifulumya ng'eri munfatih nga si nsitule nga nzikakkamu amakulu ng'olulimi lusse wansi. Ekyokuna olina gifulumya ng'eri murakkak nga tegejja. Etteeka eryokutaano olina gifulumya nga ekeerewamukko ng'eri mu smart kibata tukita smart. Ekyokutaano olina gifulumya nga teri mu ekyomukaaga oba ekyomusanvu olina gifulumya nga teri mu kinyindwa. Noyongerako ekyomunaana okusinziira ku mpeereza eba egiriko. Bw'eba eriko fatha olina oyasama, bw'eba eriko dhamma olina okusongola emimwa, bw'eba eriko kasira olina okumenya emimwa. Ago gonna mateeka ga aini. Kati bwe ngenda ku dhwa'u tugenda ssulawo buli nnyukuta mu Qur'an. Kambawe kano mu bufunze teriyo nnukuta ekawa amateeka 5 mu Qur'an. Teri nnukuta gyoyatula mu Qur'an nga amateeka gayo tegawera 5 n'ogenda waggulu. Buli nnukuta ekubanja ebintu nga 5 oba 6 oba 7. Mukitegedde? Naam. Nyanukuddeko aini. Kakati obudde tuli bwatuyiseeko naye nga mbadde njagala batereko ku musomi ono gwe mbagambyeko bamuyita Dr. Ayman Rushdi Suwaid. Atunze ebitabo bingi nnyo ebya Quran. Musajja muyivu doktor
nzaalwa yeggwanga erya Syria, bamuzaala mu Syria naye kati nga mutuuze mu Saudi Arabia, yakyaliwo mulamu. Abasinga betwogerako bagenzi, naye oyo akyaliwo mulamu. Abdul Basit mugenzi, Mishawi mugenzi, bani naye oyo akyaliwo mulamu, asomesezza abantu bangi nnyo Quran. Era n'omala omufunako sanadi sanadi eba waggulu nnyo eyo. Abaana bamuyaayaanira okumufunako justice sanadi oba ijaza, tukita ijaza, okukakasa n'akuteerako sitampu ku certificate yo nti kukakasizza. Bamwita Dr. Ayman Suwaid, osobola omusaakinga awo n'omulaba. Tumulireko ng'asoma Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dr. Ayman Rushdi Suwaid oba Sowedi, muwulidde eddoboozi liwooma. Bwe bamuteekawo ne Sudaisi ne bakubuuza ani asinga, totwala Sudaisi, otwala Sudaisi naye ng'oyo ssebo kafulu. Rushdi Suwaid, amannya gali asatu: Ayman Rushdi Suwaidi. Suwaidi ye Sowedi, eno mu Luganda tumuyita Sowedi naye nga wali bamuyita Suwaidi. Ayman Rushdi Suwaid. Now, abaluganda tumaliriza omusomo gwaffe, tubakubiriza okwekwata ennyo ku Quran, ate mwettanire nnyo enteekateeka za Thuraya kubanga egonzezza ebintu. Alhamdulillah, media egikozeseza bulungi, abantu muneekwasa kitono aw'okuyigira Quran, aw'okuyigira emisomo mingi nnyo ku ssomero lyaffe eriri online. Bajja bawa details, oregisteringa otya, osobola otya okusomera ku ssimu oba ku kompyuta yo ng'oli waka, oli mu ofiisi yo. Insha Allahu taala twettanire ebintu bino. Allah ajja bitubuuza, tekinologi yaliwo, wamukozesa ki nga tolina. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.